Okay, tukwebaza gwe wenna gy'osinziira n'osobola okusalawo ogoberera Balusewa TV. Tuli ku YouTube, TikTok, soko ne Facebook. Ajisa mu gange wano ku Balusewa TV. N'olunaku olwaleero nkomyewo ne muganda wange Timan. Tulina emboozi gy'agenda okubanga atatunyumiza tulabe embeera ate nga bw'enetambula. Oyinza okubeera eyo ng'emboozi kwagenda okukwata nga naawe ekkwatako. Tomanya oyinza okugiyigamu oba okugifunamu. Kamuba wababuuzeeko ate tusobola okubanga tweyongerayo mu maaso. Senso kulaba nate. Alhamdulillah. Nango basiŋŋaana. Otulisiza leero singa twanyuse dda. Miremo giba mingi. Tukwasaganya emirimu mingi nnyo. Ate nga mwe mulina eya gavumenti. Najyo ogikola? Eyambibwako ffe ba wise men. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi wa Lubatusiiwa atwekumiddeko. Tukweyanza. Yongero tugoberera, follow, share, like. Tutambule tugende mu maaso. Abafiiriddwa baganda baffe Allah abagumye. Baganda baffe abali ku bitanda bafunye obuzibu Allah yongere obagumye. Abaganda baffe abali obulungi alhamdulillah. Benje bungi. Anya kamenja akagudde kakerenge wakawuliddeko. Akekale kerenge saakawulidde. Oh. Kabenje kabadde kabi nnyo. Teri muntu yannumye nga mukyali yavudde mu taxi. Kyokka ate abantu balina engeri gye batafutamu ekintu kyabwe. Omukyala yavudde mu taxi nga ku migo. Nga bano ganviiramu awo. Bwe yavuddemu n'atambula wali bw'ati asale kubadde gy'agenda. Taxi yadda bombu. Trailer nejja neetomeregana ne fuso ani forward yadde etise mayinji nezijja nga trailer ejja okuba nejja neegoya taxi. Abadde mu taxi abo babiri ne bafiirawo. Kyokka omukazi ale trailer neemunoonya paka we yabadde yayimiriza ayi neemulinnya kwepatu eno neegyasa naye n'afiirawo. Kale kyewunyisa ate abambaga ate omukyala naye ate omukyala si yadde avudde. Ffe mu ddiini yaffe tugamba inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Era enteekateeka ye Allah yali yagiteekateeka bw'atyo. Waliwo ekintu ekitasimattukibwa. Tebeekweka kufa. Ne bw'okola otya malayika mawuti ng'ekunonye tosobola giwona. Kati omukyalo oyo yabadde mu buufu bwennyini owa malayika mawuti. Olwo yangamba nanga naye abasiraamu bokubulira kwabwe kukonga kuli nnyo mu kufa. Muyinza okuba mulyawo mukoze edduwaya mugita mutya osanyusa oli ava Makka mulimu dakika 2 sekalala naye ogenda kufa mutabani. Olina okwetegekera obudde bukyali n'emmere ekwema okulya. Ekintu ekyo nakigambako last time. Negamba ffe eddiini yaffe ey'ekisiraamu mostly ey'abasiraamu mu Uganda abawalimu bagezezzaako nnyo okubuulira abantu, okusomesa abantu, okubayigiriza. Naye sitiiru bingi nnyo ebirumira mu ddiini yaffe ey'ekiyisiraamu wano e Uganda. Nti ebiseera ebisinga ffe eddiini yaffe tukubiriza okwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate eddiini teyeesigamye nnyo kutiisa abantu. Naye batutiisa. Kuba ojja n'otunuulira Juma abantu zibagenda ne basaala. Oba ku masigidi w'oba osaalidde oba w'oba oyise. Ng'owulira omuwalimu essira ly'atadde ku bantu okubabuulira irimu ng'ekwata kufa kwokka. Okufa si kwe kuli mu nsi kwokka. Abantu osobola n'obabuulira ku bulamu. Ekirungi ekiri mu bulamu. Kirungi ekiri mu kwekuuma obeere omulamu. Naye abawalimu beesiba ku kigambo kufa. Wallahi musiramu ogenda kufa. Wallahi ofudde. Tuli wano musiramu enkyofa. N'omubuuza gwe tofe muwalimu. Anti bulyaga nekubiriza nga namwe mbakubiriza. Eddiini tekukkiriza kukangakanga abantu. Ekulagira kubasomesa kubateekateeka. Lwaki oteekateeka omusiraamu oyo
nti leero mu bulamu bw'ensi mw'oli enkya wallahi togenda kubaawo. So olina kutambulira mu buufu bwa Katonda bw'alagira obeere mutuukirivu mutukuvu enkya singa Allah akuwa omuntu genda ofundikira n'ogaa naye akaseera kenyina kankawe kuba ngenda kufa oyinza n'ogwa wakava wano emmotoka n'ekkuba n'ogaa naye kampeeyo bitiisa ate kati mmwe abalokole oba abakatuliki temutya naye abawali mu bakiige nti mu bantu abo b'okutubba abatudde mu masigiri awo waliwo abalwadde b'emitima balwadde basukaali waliwo abatayagala bakanga waliwo abantu nga obulwadde bwe kutya nga bw'omubuulira irimu ekwata kutiisa wallahi tasobola mmala ku nsi myezi 2 abo baganda baffe bafudde nnyo bwe batyo omusajja amubuulidde ku masigiri amugambye wallahi ajati ogenda kufa ajati Maimuno oyina okufa kiri omaze okimuteeka ku mutima gwe ne ku bwongo mindset etuddeko kufa labalaba bwatunula ugenda kufa ne bwono otunulya so abawalimu mukyuse ku irimu bannange kutuba nyingi wallahi Kurani nene nnyo tosobola gimalayo tosobola ne basibawo se ne bagamba nti leero agenda okutuba ng'abuulira Kurani agimaleko yatwala entebe y'obukulembeze bwa Uganda tosobola giri tosobola you never tosagimalako lumu. So abawalimu muddeeko ko ne ku bintu eby'oku nsi yes eby'oku duniya tubimanyi bitini nnyo okusinga eby'okwakera naye sirwa abantu mulina babuulira basigale nga basanyufu beeyagala okusinga obubatiisanga tweyanziga akanyumirako tugenda kuddeyo wali eri mu ghetto tutandikidde wa twala tuyigirize ku baana ba ghetto abo ekirungi ogibaddemu obabaddemu obamanyi n'embeera ze batambuliramu na engeri gye basolingamu zo hasozi nyingi si mu ghetto yokka neyawa naye in the whole world ghetto zonna zibeera mu hustles kuba there is no way osobola okweyitira ghetto youth when you're not hustling. You have to do hustles ate great hustles zikufuula okubeera ghetto youth. Tojja kungamba nti omwana wa Sudiru Paleria mbuyiza ghetto youth. Sudiru tazaala ba ghetto youths. Yes. Oyo azaala baana bali abateredde entende bakulira ku silver plates. Ffe mu ghetto toyinawo ogenda kusanga bya bwere. You have to do your hustles. Ate in a good way. Mbeera ki zebayitamu naye omwana tayinza kubeera awo n'ava mu ghetto kati njitadde bangi nnyo bangi nnyo bavudde mu ghetto ne bafuuka basajja babitiibwa nnyo. Obadde okimanyi nti abantu abasinga obugagga mu nsi yonna nga bali mu ttuluba lya kuweereza abantu ssanyusa abantu kwenyigira mu bintu ebiyamba abantu nti babadde ba ghetto youths. Bonna eyo gye bava. Tupac Shakur Machiavelli yava mu ghetto yali mu America nga muddugavu nga ffe wano. He was a black American. Tupac Shakur yava mu ghetto. He made it to the top. N'afuuka best rapper of all time. Yeah man. Puff Daddy, Sean Combs, PDD yava mu ghetto. Era tata wa Puff Daddy is one of the richest guys in America. Tata we yali mutonzi wa njaga. Yeah. Tata wa Puff Daddy yali drug cartel. Era nga alina ekibinja kye bwe bakola emirimu gyabwe. Naye bwe batutumuka bwe batubaddayo ne bayamba kuba ghetto youths be basinga. Ekyokugeza ekyokulabirako. Saagala nnyo kuddayo nnyo mabega naye tuba tulina omuleeta ng'ekyokulabirako. His Excellency President Bobi Wine
Kyagulanyi Ssentamu yava mu ghetto. That's true. Ate mu ghetto gyavudde abaana bonna ababadde mu ghetto baakuze nabo ababadde bakulu be nga ali mu ghetto kuba si mukulu nti yasinga mu ghetto obukulu. Muvubuka muto nnyo naye ate waliwo bakulu be nga babadde mu ghetto, so azze n'abeera nabo n'akula nabo n'agenda n'ayiga gwabadde atawankanyizibwa eby'amazzi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiryo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 15619 oba noti 75 noti 1638. ate ng'osobola otusanga Matugga. Ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. n'afuuka owoovunanyizibwa but still n'akomawo wansi ku ground kuba yatandikira ku ghetto search. Ekyo kikulaga nti amanyi obulamu bwe yava ne baganda be bano abato abasigaddeyo amanyi obulamu bwe baliivinga, so alina okukomawo abakwateko. Era tulabye yajja n'akwatakawo abayimbi n'abawa studio bagende balikodinga ennyimba. Omuyimbi yasinga ku ghetto search n'amukolera bye yamukolera n'abawazi videos. So omuntu avudde mu ghetto mpozi nga talina mwoyo gwa Sseruganda, naye bw'oba oyinamu omwoyo guli ogwa Sseruganda ojjukiramu gy'ovudde n'olowoozaako banno abaliyo kati. Kimani gwe oli mu ghetto? Ndi mu ghetto. Osuubira ogivaamu? Sisuubira va mu ghetto lwa nsonga ne bwe nnaavaamu n'enfuuka ekyamakulu ennyo ekiyamba ensi eno, ate era nja kuddayo ku ground nsike bannanga abaliyo. Okubasikayo kyetaagisa ki? Okubasikayo kuyambibwako n'abantu abatusinga. Ghetto zisobola okuggwawo? Tezisobola kuggwawo kubanga ne bw'otunuulira mu biseera bya Yesu Kristo gye yayitanga ng'atabaala era zaalinga ghetto. Walabako Yesu mu State House yonna ey'ensi yonna era baakulaga nga yayitanga mu nzigotta ng'akutte ekisero kye mu slums mwe yayitanga. Anti abantu abamu tebamanyi ghetto kitegeeza ki. Kololo si ghetto. Kituufu. Ntebe si ghetto. Newankubadde nga Ntebe waliwo era some little ghettos around there. But waliwo ebifo by'otunuulira n'ogamba nti Katanga. That's a ghetto area. Waliwo emanyi waneeka wempe bayita omunkere. Yes. Waliwo mu Kiswera. Yes. Awo bonna waliwo Katwe. Ne waliyo ghetto kituufu. Awo wonna Mulago bwe kyomanya Kawempe yonna Kimumbaasa bwayise. Kati twogera ku ghetto abantu bafune bulungi ekifaananyi kino nti omuntu abeera mu ghetto ye muntu akeera ku makya nga talina muntu asobola kukeera n'amuzuukusa n'amugamba ojja ntugende tukole ekintu bwe kiti kigenda tuyamba nnyo. Wabula omuntu oyo ali mu ghetto yakeera ku makya mind ye neesituka neezuukuka n'agamba let me do this okwetaasa embeera eno ebigendimu. Naye nga bakeera batamidde. Okutamira musango. Nalikaawo mu nkere naye baaba bagenda okunaaba nga akacupa kali ku mukono. Anti kyekugamba is it a crime to be drunk? Gwe tomanyi nti mu nsi ne mwene eyiyo mulimu abasajja ab'obuvunaanyizibwa nga balina n'eziranka naye nga banywa. Ekyawula ettamiiro
Otamiriddewa. Tamiro lyo kumachali kedde likutaddewa. Hangover ezo. Naye hangover zikubeerako ng'era gwe zitaddeko. Kuba tewaliwo kiganira nti wakeddo wasuze otamidde nti okedde ogenze ku mulimu. Ogwo omwenge guyinza okubaako ng'ogenze ku poota. Ekkalaayi 3 ennungi nga gukwamuse. Ekitegeera? Okutabula eggaali gwe wakomaze okudduka. Bagamba yiwawo eggaali 8. N'okiwulira? Bwe gukusigaalako 2 kasawo. Guba gukyaliko. So kati omuntu okutamira si kibi. Naye budde kiba otamiridde. True. Yes. Ate n'ekirala biki ebikutamiizizza? Waliwo abantu abatamira olw'ebirowoozo. Nga yagamba sijja sobola kubeera mu bino birowoozo kanywemukko. Waliwo abantu abatamira nga ye yeevaako. Era eyo mu ghetto tubayina. Nga ne bw'omuleetera omulimu ogw'okulondalondaawo obukoolaawo omuweeyo ssente nga yagamba nedda ssebo zinjagala kunywa. Lyeddembe liri yalonda. Naye ng'ate tulwana nnyo tubasitule. Ba orphanage babeera nnyo mu ghetto nabo. Era ba orphanage balina ebifo byabwe gye basangibwa. Si nti mu ghetto teriyo ba orphanage. We are there. Abasinga era ekisinga okufuula abantu bakozesa olulimi olugamba ekisinga okufuula abantu abayaaye kubulwako bakadde baabwe, kubulwako guidance okuva mu ba guardians baabwe. Nolaba kubanga ffe tubeera n'abaana ng'alina maama ne taata naye ng'ate yayonooneka okusinga gwe atalina maama ne taata. Yes. Kiba kiva ku ki? Abazadde baate bamubuulirira. Era engeri gye mukwatamu abaana olina abaana ewaka. Bayina. Bw'ofunanga akadde ng'ovudde mu kamera wano. Funa akadde ne bwe kaba katono katya nnyo. Otuleko n'abaana bo nnyeko nabo. Obeeko by'obabuulira nga bya magezi. Omuntu okutegeera waliwo ebbe tubabuulira bya kisiru. Nze emyaka gye nnina abantu bangi benkolaganye nabo. Abantu bangi nnyo bentudde nabo, benkuze nabo. Osanga omuzadde nga mukyala mukulu alina ekyana kye kyalemera ku lujjaawo kirenzi. Njagala kano kawulirize bulungi. Osanga omuzadde ng'alina omwana we, sina mwana ng'alina abaana, naye nga mu baana abo mulimu ekyayonooneka kimu ekirenzi. Nga kyasalawo okutuulaawo okuliirana nnyina waakyo. Kunywa walagi. Mommy's boy. Byebyo. Nga yakikyusa n'erinnya takiyita linnya lyakyo. Akiyita daddy. Nga maama. Nga maama akiyita daddy. Era ne bino ebinnya bye mutuumatuuma abaana. Weddira olina omuzigo weddira maama. Omwana w'omutuuma erinnya lye maama. Mutuuma ensubu. Naye osanga omuzadde ng'omwana we yamuvaako muyita amannya ge. Kamuyita linnya. Boy, daddy. I mean, daddy linnya. Bye biviirako okwonoona abaana. Omwana muto myaka 4-5 n'omuyita jjajja nga naye ayita. Bye biviirako abaana okwonooneka. Kubanga omwana oyo yamanyira muyita daddy. Era ne bw'aba ayita bayita ba mami. Oba kitegeera nti mami bw'aba yayise daddy omanye ebibeera wakati wa mami ne daddy. Laavu ebeerawo. Nti daddy ne bwe yeefukira mami atunula butunuzi. Anti oli daddy. So kati abazadde bangi nnyo boononya abaana baabwe mu ngeri eyo. Nosanga ng'omwana oyo talinamu yadde obwongo obugenda akire ku makya anoonye ku ssente ng'asiiba waka. Nga omwana oyo anoonya abakazi. Abakazi bano ab'okwegattako ng'aleeta awo maama we n'alaba era abadde n'ono enkyali n'oli entalo ne zimusanga awo awaka. Maama oba wakuze otya omwana wo? Kyeza ebizibu bino ebisinga biva waka. Bakadde.
omwana we ngeri gy'omugrumingamu yentanda y'obulamu bw'omwana wo mu nsi muno. Singa nange nakulaba mpita ddaddi ewaka tewandifunye busobozi bundabako. Nandibadde wa kitiibwa nga ndi wa kyejo okufa. N'ebyejo bino byononye nnyo abaana. Simanyi kiri mu nsi. Nti omwana asobola oyimirira awo n'ayogera ekigambo eky'obuwemu nga nnyina ayimiridde wali. Ati gavumenti yabagana obba kuonaku. Munnange bw'oba wasalawo ffe baatukubanga. Ffe mukadde yakuyitanga n'akutuma ne weesooza n'osooka ogenda ku mbooko zo 5. Kwesooza? Akutereeza. Omuntu omukulu bw'agamba tebamulingiza mu kamwa. Kuningiza mu kamwa. Era akubuuza. Ssebo kati nze nsirikwoyogere. Abazadde muteeketeeke abaana mu mbeera ennungi. Kuba leero wooli enkya toliiwo. Oyo omwana wo mu nsi enkya omulekedde ki? Omulekedde ani n'omwejo gwe? Eno ensi ekuba. Babuuzaako bannyabo ne bassebo yenze Lujja Properties Real Estate Man. Mbatuusaako emirimu egy'enjawulo, amataka, amayumba, oyagala nnyumba ya kusulamu, oyagala kuzimbira, oyagala nnyumba ya kupangisa, byonna Lujja Properties ebikola. Tusenda amataka, tutunda amayumba agawedde, agapangisibwa, gwenna ali eyo nga wandyetaaze poloti. Newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu. Oyagala nnyumba ya $2,000,000, oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000, zonna tuziina. Tukira ba Lujja Properties bakutuuseeko emirimu egy'enjawulo. Ensi ekuba temanyi muzadde. Nti omuzadde ayinza okunyigira n'agamba nkuzaalukuse. Tekiruma kuba ye yakuzaala. Naye ate ensi bwekuzaalukuka wabeera tabu. Abaana bali mu makomera. Bato bange bangi nnyo ze mbasanga ne mbabuulirira ne mbaga abaganda bange mu ghetto muno mwetuli. Ne ekitufuula ba ghetto youth si kubba. Lwaki obba? Genda oyiyeeyo akantu akakuleeterayo 50,000 oba $1,000. Nga kaki? Akalimu konna. Emirimu gy'omutwe mingi. Lwaki bano abaana be mulaba bakeera ku mate ne banyakula amasimu gammwe? Ne banyakula obusawo bwammwe? Si bateeketeeke kuva waka. Ate ne gavumenti eno yennyini eno gavumenti yateekateeka baana. Kuba tulabye ghettos nnyingi nnyo. Kakugereze mu nsi ezimu nga Jamaica. Ekibuga kyabwe ekikulu Kingston, Jamaica. Kye kibuga ekisingamu abayaayi mu nsi yonna. Kingston, Jamaica. Ate weewuunye we wakulidde ba superstars bonna ab'ensi eno. Yes. Bw'ojja okulaba bw'oti bano ba Vibes Cartel bwe bavudde eri mu St. Anne batalantuse bajja Kingston. Bob Marley bwe yagiragira bw'ati n'ava gye yava yajja Trench Town, Kingston, Jamaica. Yaman. Abantu bangi babbize Sigino, Badimaako, bona beeyo. Buju Banton. Omanyi yani oyo? Buju Banton. He is the real Gargamel. Yes. Tebakulimba nga ate no Gargamel gituli ya Bebe Cool. Ne wano waliwo Gargamel. Yani Bebe Cool. Tebakikulimba nga mu nsi muno nti wano mu Uganda waliwo artist. Okuleka nze. Wangi taata? Kino kikwate bulungi nti mu Uganda tewali artist nga muyimbi atakopye bajamaika okuleka nze timanyi. Yes. Because when you go through my music, I do local music. Yes. Mbulako kimu bayimbira kadongo kamu na live band. Na band music, yes. Kubanga abantu abasinga bonna begombye basajja abo bajamaika. Era bw'obanga music wo nga tali mu Caribbean oba oyimba biki? Kyokka gwe tobeegombyeko? Mbegomba, but I do my own music. Yes. I do my country music. So sobola kukwata ate luyimba lwa Busy Signal ne nduddamu. Okay. Yes. Kiba kintwalira obunafu
n'obudde bungi nnyo kubanga nina osooka oyiga Olujamaika manye bye yayimba ate nange mbivuunule bayimbire mu Lujamaika ate mbizze oluusi mu Luganda oba mu Luzungu. I mean, that is too much time. Basijja sobolayo. Kambayimbire bino ebibakwatako wano tukulidde mu ghetto. Musajja butulumbi. Ghetto ki nga abasigadde bagirumba. Kyavaako n'oyimbo. Straight away. Because they attack us every day, every night. Bajja. Nakati wenkugambira. Ye baba noonyayo ki? Kike muyina ekyabwe. Ffe tuyina ssente. Ate ffe tugaba. Obadde bamugatteri ssente. Ate ze tukola ziddawa. Kati bano bannaffe abasirikale. They don't have money. Afuna ssente za mwezi. Afuna emitwalo 4. Nze sinza gumiikiriza nnoonya mitwalo 4 mbu omuntu agimpe mwezi. Ogumuntu osobola gukola. Asya. Ogw'obusirikale. Ngamba ogwana. Ogw'emitwalo 4. Sisobola gukola. Lwa nsonga obuvunaanyizibwa weebuli. Bungi nnyo. Nze ssente ze nfunako bwe mala okugabanyaamu ez'abantu bange ze banaalyako ate ne baggetto youths bano nina kemba fissizaawo nojja n'omuwaayo ebbino gwowadde 5 gwowadde 3 okukuuma Oluganda n'okumanya nti omuntu yakedde n'agenda n'akola n'afuna akasente kati atuwaddeko nabe enkya bakeere bagende banoonye kuba omuntu bw'akuwa aba akuwoze akuwa aba akuwoze ebbanja. Okay. Kiman, Munnayuganda ali ebyandiyagadde okumanya. Gavumenti oba abakulembeze bayinza kuyambako batya ku ba ghetto list. Tebakyasobola. Kyabalema. Nabo bennyini olaba tebeeyambye. Abakulembeze tebeeyambye. Bwe tuba tuli wano ku ground we tutudde abakulembeze ate bo bali mu mbeera mbi nnyo. Yes, kale abakulembeze bandi bati bali mu mbeera mbi naye abafuzi bali mu mbeera mbi nnyo. Reason twandibadde tetulaba muntu ava mu ghetto kujja kukankanya musajja asiba ayambadde amataayi. Omusajja amaze emyaka 3 plus nga afuga gumanya mugagga muzibu. Naye ghetto yamulema okulowoozaako. Ne bano bajjento banne bennyini bamulema okukwasaganya. Kati asobola okukwasaganya ghetto nga ne bajjentomeni bennyini bakaaba. So mu ghetto gavumenti yaffe tesobola yadde okugezaako. Byabalema. Obalaba they pretend naye era olaba nga kibulamu nnyo. Tosobola kukwata musirikale w'amagye high ranked officer n'omujja gy'omugye n'omuleeta n'ogamba nti agenda okulaninga ghetto what? Baagala kuyamba ku ghetto. Yes, tekisoboka. Jangu mu ghetto noonyaayo nze. Because I know everything there. Omanye bibaluma buli kimu. Omanyi nti kati ttaka zizze. Ate besides ttake. Manye omwana oyo kuba njogera naye nze. Manye ebirowoozo bye. Singa akwatibwako omuntu alinamu ku mbavu. Kikyasobola okuba. Baganda bange mbadde nabo bangi nnyo mu ghetto bali Bulaaya. Yes. Beesitudde era tuva mu kwogera. Oyina afuna obuloozaga ne bwe nnyenda ettaka eno ne nnoonyayo ku kasente. Nga ghetto yoki bangi basituse bazimbye ebizimbe abamu balima motoka. So ebyokulabirako bingi bitulina nti ba ghetto youths bangi nnyo beesitudde nga gavumenti si basitudde. Ate we beesitula still gavumenti neebakwata neebanyiga. Ye leero akasente neekanyiganyiga. Leero kiganyiimu leero nga tozze na kyakunyunaako okunyokotera okujja nako. Owaayi akasente keeke omuyindi yakapasudde. Emirimu gy'abakama bange giba tesobola kunzikiriza kukyama wantu wonna. Nzijidde mu bbanga. Uyo producer yabikoze. Leero nga mumpe nze njogereko naye
awulye eddoboozi eddala kiritegeeza. Kirungi nnyo okukuuma obudde era nnyongera okwetonda eri abalabi baffe nti obutakwasaganya budde oluusi kubaako bye kutusubya naye ekikulu nti weetuli. Ekisinza n'okunnuma ne ŋŋamba akankolayo ne ku status obudde bwe yataddeko. Omanyi njagala nnyo okukuuma obudde era ebiseera ebyemu kinnyamba naye nga bw'omanyi nze ndi muntu I'm a human being. Omuntu akoowa ate tubadde emirimu gya mukama waffe. Omanyi nti emirimu gyaffe otambula osobola okuddukira ku mmotoka y'omuntu omu paka Nakaseke oba Nakasongola. Ng'oddusa bigere? Bigere. Olulunanga ki? Laavu nnyingi. Kuba yatulaga nti kisoboka. So tukeera ne tujja wano tusomesa baganda baffe abali eyabalaba abatatulaba oba n'abatulaba eddoboozi libatuukeko. Togwamu maanyi. Everything can change. Awo wooli si we wasemba. Tulabye bangi bakyuse. Eddie Kenzo yali alonda Bucupa Kampala. Lwakubanza natandise obutakkiriza interview z'abayimbi. Bonna ze bagamba sibe najja mu ghetto awo sibe mbadde mu ghetto tutandise olaba ebivaayo ate biraga birala. Eddie Kenzo yali atunda soda mu Nakivubo. Era omuntu yenna yakwataganako n'ekigunda kya Simba Eddie Kenzo wamulabanga. Owekitiibwa Ssaabavulu Balamu yagwa ng'oyo mwana soda amutunde. Olowooza lwaki Balamu mukwano gwa Kenzo nnyo? Gw'olowooza mbu Kenzo yavuddeyo n'agenda ewa President Museveni. Gw'omanyi amaanyi agali awo agateekebwawo Balamu. Abantu abamu bamuvumirira kyakola. Nti tayamba balala ba sayidi eno ayamba bwakukwatako omanyi oli wa sayidi eri. Mutuufu nange kye nandikoze. Ndi wa NRM kyekintwala ku Nopono n'ayaba Nopo. NRM tugitegedde nti bw'ogendayo oluusi oba oyagala nsaku. Ate Nopo kati ani anaakuwaayo? Ate ffe aba Nopo nti abantu embeera gye batulabamu balowooza nti bw'anankima n'antwale wa President Museveni ne muguze ebirowoozo byange ebirungi. President bw'anaaba ansiima mbw ate ye sijja mulaba. Tetuli bwe tutyo ffe. Z'ogenda kuntwala wa President Museveni bw'oba olina ebirowoozo byoggwe byoyagala onguze nti muguze sijja bimuguza nja muwa byange. Kyova olaba tebatutwalayo nti ffe tuli b'amazima nnyo. Tulina gwe byogera omuga nti yamba ku kino yamba ku kiri. Yamba baagala ghetto. Bo baagala oba omutwale bw'oti ageebuge nti bannange otufuze bulungi. Yagala just kumuwana. Nze nsobola omuwana. Emyaka ana. Bwe mutyo bameka betule wano. Dakiika 2 ng'ali eyo. Omuntu yenna ng'alina. Nze nalabako video ya Prime Minister. Omuntu alina solida. Omuntu alina solida eri bagito. Bannange nga tannagenda yali awo. Nabbanja. Nabbanja omanyi ebitiibwa mwatambulira. Bitiibwa. Abantu balina amaalo. Abantu balina amaalo mangi. Nti samu basobola okujja wano leero. Ne bakuteeka mu kifo awakwatibwa kasente. Eno sente yesitaani w'ensi. Oba tokyayinza kuddamu kwogera bibimu bye walinga oyogera. Era ffe twewuunye nnyo omuntu akusanga n'agamba kati eyo okolayo ki? Nkutwambeko nkutwala bakutereeze. Bakuwe. N'omulaga nti nze ne bw'onaantwala kino kye ndiko sikivaako. Toli kubya ssente. Eggwanga mba nditunze. Bato bange bano abali mu ghetto, bakulu bange abali mu ghetto abalemeddwa okwesitula bamba gabi. So nga ate nze kye njagala nti bwe mba nsituka mbeeko n'abantu bensituka nabo. Nga bw'olaba Bobi Wine. Asitudde ekibinja kinene nnyo. So naffe omulimu twagutandika dda kusitula ba ghetto youths. Era teri muntu ajja kukuyimba nti mu ghetto
muffe tulowooza kufuna ssente kubeera mu masappe nedda. Mu ghetto twagala kuvaayo ate kuyamba baghetto youths balala. Si kuvaayo buvi kudduka. Nedda. Ekyo ffe twagaana. Kubanga once you a Rastaman, kidiriza mu ekyo. Naye olina kyebayogeddeko noga nti baghetto balina ssente. Nsobola okukikkiriza kati kuba ndaba abaana bali ebikoola buli lunaku. Naye nga paka mangamba ya 3 naye buli lunaku olinga ssente azina ezo. Ebikoola ze ssente. Ate babiguza bwereere. Obugagga bw'abaana ba ghetto bwongo bwaffe. Yeah. We are having wise minds. Chobola baba tunoonya ne batuyita. Ne batuzza mu bufunde ekiro batuwe ku ssente. Naye ssente nze bw'oba oyagala okumpa ssente. Situka jangu. Oli mukulembeze oyagala kulembera abantu oli wa NRM. Naye ate olowoozamu ogamba nti kati otimani abakulembera nze so amutuukirira kubanga ye wa sayidi eri ndala. Mboyo ayina ensonga ze nnungi nnyo ku kamera naye ate ayina ekibiina kyawagira. Ddembe lyo. Singa si ddembe lyo wagira ekibiina ekirala ekiwakanya gavumenti ebaawo. Tebanditaddewo bibiina. Era ekyabibateesaawo nabo bakiraba nti baakolamu ensobi. Kweli? Ensobi ddala. Kuba gwe kyoba omanya ffe abali mu ghetto eno ffe tulonda. Omusajja tasobola kubanga kontayina ye baagikwatidde ku mwale Tanzania najja akulonde. Asooka ku bizinensi ye. Naye kakati ate ffe tulonda. Mugenda ne mukubaka. Kati ghetto tetulina ssente naye tulina entegeera engagga. Esobola okugamba nti tolya ssente wekka. Asabali baje bazikuwere mu lujjudde. Nze nina mukwano gwange bamuyita gavumenti. Muyita mukwano gwange lwa nsonga ffenna tuli bannayuganda. Ate tuli basajja baganda buli omu ayogera olulimi munne lwategeera. Yalinga amansa ssente. Ekiseera kyatuuka. Kaswa kumansa yadde ennusu. Lwaki? Yamansa nga mpapula. 15 10 mutwalo. Ennusu era zasala ziba zizitoyinza zikuba omuntu. Takyalina yadde ebibiri. Bitya omuntu otegeera nti tayina. Ate bw'obanga obadde ojja ogaba. Enkya n'oyitawo nga ate oyagala ffe tukuwe. Kiki kavuddeko? Oba okyayina? Ate okujja n'akusaba omwokyeyo. Tansaba. Naye embeera gy'alimu kyetaaga kwokyayo. Abantu bangi nnyo b'osanga ng'ayambadde engoye za kyenvu ezo. Ng'embeera gy'alimu mbi nnyo. Tekisoboka naawe. Embeera eraga. Ku zino ssente ze tulabako. Embeera eraga. Oyinza okwambala olugoye naye ye embeera era ekulaga nti oyo waali tayitawo. Era kye kimwambaza omujozi oluusi ogumu agende bamwokyeyo. Naye ffe temujja kutwokya. Mujje mu ghetto. Mutekewo projects eziyamba abaana. Projects nga kyezo. Mutekewo professional skillings. Abaana mubatwale basome bayiga okubajja bayiga ki. Osobola okujja n'ozimba institution awantu n'ogamba eno y'abaana ba ghetto. Kyogamba tebagenda ne basoma. Ng'omwana ayagala yiga kanika. Ayiga omulimu gw'omuntu omwana ayagala yiga we bakuba buloka. Okimanyi nti waliwo omuntu nga tamanyi kukuba buloka. Kati bateerewo ebyo ebintu. Tojja kugula omunzi. Bakwata abaana 10. Sente ze yandiguze gwazigattemu azikolemu ekintu. Yes. Tobasuubiza bagulira mbizzi. Ani? Ababaana mu ghetto bye bajja ne babasuubiza. Nobaga bali nga mbina ebiseera ebyokulonda. Bagenda kujja n'embizzi zaabwe. Mugenda bawa embizzi 10 muzirundi. Mbweno bwezaala oli omuwa omwana. Kati ne Isima n'alunda mbizzi. Bagala mwero bwezaala oli omuwa omwana. Ate omuwa mukazi. Nonsense. Bye basuubiza bana bya bufuzi. Babi nnyo.
babinyo ate ab'enkoko bagaba bambi ku nkoko enkoko ezo ziraba sebo bizinesi y'enkoko ye bizinesi kyasinza okuba enkalubo mu nsi bagabirako ne buno busitaata emmere eyo gye bayita sitaata n'ogera n'oliisa sitaata yes babugaba naye emmere enkoko bwe zigwamu ekirwadde okufa zifa enkoko 100 emmere teziyamba emmere siddaga yes kati bayira kukola ki bajje mu ghetto bazimbire abaana amasomero abaana bagende bayiga okkanika bano abaana bemulaba mu ghetto abali amayirungi abanywa enjaga abanywa walagi abo abaana obwongo tebuyiseeko nnyo ate abamu basomyeko bayivu ekiruvu mu ghetto wali abayivu kakati era omulaba bwanywamu naye akaddayo oluzungu bw'omugjako oluzungu teruwoomera muntu yekka atamidde manga yasoma oluzungu lwo lugwa ku muntu oba teyasoma ye kasita atamiira ettamiro bokisi ya luzungu era tolumumalaako mpozi kati ennaku zino nawulira abatamiivu bagassemu n'oluswayiri batya obeerawo ng'oli atamidde bwaga piga yeye piga lisasi komanda gundi n'obuuza kikye tuliko mupiga lisasi kwenda kwa parade nga musajja oyo mukulu nnyo ali myaka 6 atamidde ega obajjukira abakombozi batulaga emirimu gyabwe omwenge gunaabulako nnyo ensonyi omwenge gusobola okukunamya awantu wonna n'otya n'otya omwenge kyekintu ekikubeera ku mumwa n'owemula mu baana bo nga bali awo era nze nkubiriza baganda bange abanywa omwenge bw'oba ogunywa ng'owulira onaayagala otamiira gende waka bw'oba oyinawo abaana tuula mu kisenge kyo dda ku ssimu yo baku tv nnyo omwenge gwo wemula kisenge kyo ate oza okuba ewaka nga luumu gyosulamu be baana bwe basula bano abaaluumu emu awo tonywa kuuma ekitiibwa kyo nga taata waawo izo ga wemula kateniyo kuba olaba omwenge weeguli bagunywa naye n'omwenge si kintu kirungi nnyo kusembereza abantu si bano bageto bokka naye ne bagentlemen nabo waliwo egubakoseza kuba bantu bangi nnyo bawemuka omwenge guwemula naye bw'oba toyagadde kuwemuka osobola onnywako akatini oba si kyo n'ogulekera ddala so kati baganda bange byebyo mujje muzimbire abantu wamufunye wanakolera mujje muzimbire abantu tabatalabika okay nga tuwumba timani obubaka bw'abaana ba ghetto obusembayo obubaka bw'abaganda bange mwenna abali eyabe abatulaba ku Lubalusewa TV nga you ghetto youth take this note awo woli siwe wasemba obulamu bw'olimu si bwe bulamu bw'ensi obusembayo wakyaliyo obulamu obulala bungi nnyo ate obw'okweyagala obulamu obulungi bujja nga obwongo bwo obutereezeza tojja kungamba nti oyagala keera kumakya kunywa walagi ogambe nti ogera tereeza obulamu tekijja soboka naye nga ndabye bannange bangi abeesitudde baganda bange bangi benkuze nabo beesitudde nga bavudde mu ghetto ne bagaba tugere tukole bali Abu Dhabi abali Qatar nina baganda bange abali America nga babadde mu ghetto bakulidde mu ghetto baganda bange bali Turkey Saudi Arabia so mbagamba baganda bange temupowa kulemezaamu nti buno obulamu leero bwe tulimu buyinza okuba si bulungi nnyo tebweyagaza naye tomanya nkya kijja enkya tujja kuba banjawulo nnyo tunuulira baganda baffe ba Nubian Nili tunuulira baganda baffe ba Idi Mutwe aho bonna ba ghetto youths naye beesitula Idi Mutwe is a baba is a professional baba yes era tasala nviri za 2,200 anedda so yeesitula ekizimbe kyapangisaako Kampala kya bbeeyi renti y'amaanyi so nammwe abali eyo baganda bange yadde oli mu saluuni yakibaawo
make sure ogenda kusituka ovaawo wooli ofuuke omuntu obuvunaanyizibwa ensigo erabirako. Era temuggwaamu maanyi, temwemalaamu maanyi, tulina kusituka busitusi. Buli lwogwa situka tutambule. Baganda bange musituke tutambule. Because this is the right thing. Okay. Yeah. Tuyanze Timani gwe tubadde leero ku lwaleero. Amina yes. Ajesa Mugange sijja kusukawo wano. Tujja kuba tumubongera sobola okubanga ate atukubiriza bannaggetto n'abakulembeze okutwaliza wamu sobola okubakolera projects ze baagala bannaggetto bakolere basobola okuva mu ghetto ng'ate balina omulimu gw'omu mutwe. Ajesa Mugange tubaluse wa TV kwoli bonna bateekamu ensimbi tubeebaza producer Erisha yatuddewo olunaku olwaleero okusobola okulaba ng'ensonga zigguka bulungi. Memo wali awo agenda kuba yeeyongerayo alina ate seti gy'agendamu ndaba obwedda tateredde bulungi ng'alaba tetunnyuka naye katumuwe naye ate agende asabule kyasabula. Tetujja kusukawo wano abankumira takumira mpeera. Amina nyesa. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.